Enkyayalera abatuuze ku kyalo Nkumba Central e Katabi bakeredde mu kikangabwa bwe bagudde ku mulambo gwa mutuuze munnaabwe ng'attiddwa mu bukambwe. Justin Nassonko emyaka 32 abadde akola gwa kusiika chips mu Nkumba, omulambo gwe guzuuliddwa mu lusuku okumpi ne wabadde apangisa. Kuba kiro kyaleero enkuba etonnye nga nnyingi tetumanyi oba mu kiro ekyo bwe bamusikidde ng'abadde atambuddemu yagenze oba kunywa oba ki tetumanyi bulungi kuba alabiddwa ku makya kuno enduulu evuze ffenna ne tujja okudduukirira. Bamutidde kumpi ne waasula ku mulyango gwe wennyini meters nga 4 okuva ku mulyango gwasula. Kirowooza Abakeddewo bagamba nti omulambo gw'omuwala ono gusangiddwa nga guli bute era nga kirabika okuba nga bamusse basoose kumusobyako. Kirowoozeka nti yasoose kuleepingibwa kubanga ebikolwa byonna ebimubaddeko bibadde biraga akapale bakaggyemu ekiteeteeyi bakifungudde ne bakayuza n'okukayuza okubeera obwerindaala. Bw'olaba omuntu ng'otambudde mu kiro nga tomumanyi bw'oba omwekengedde baako omuntu gw'otegeezaako oba funa w'oyimirira ewali ettaala kubanga kitukubye nku kyamaanyi nnyo kubanga yatugiddwa Kinyana Mpindi ne waasula. Taata w'omuwala atubulidde nti ennaku emusemberedde kubanga muwala ono yabadde amulabirira. Amutidde mu nsonyi mu buswavu bw'ekitalo. Ono agenze okuttibwa nga kyajja kuza amazaalibwa ge wiiki ewedde. Abatuuze bagamba nti kati bali mu kutya ku kiguddewo naddala eri abakyala kubanga eno yandiba entandikwa y'ekittabakyala ekyaliwo wakati wa 2017 ne 2018 mu bitundu by'Entebbe. Twongedde okweraliikirira kyekituufu kubanga ffe ng'abakyala ebitutuusibwako biba bingi. Kati nga kino kyongedde ate okutuzibula amaaso. Omuntu baamugye mu nnyumba kiteeberezebwa okuba nga baamugye mu nnyumba baamuyise ne bamufulumya wabweru ate ne bamaliriza ne bamutta. Nga bino bitandika ojjagera okulya nga tusanzeewo omulala, ojjagera okulya nga n'omuntu omusanze wali agudde afudde, ojja kuwulira nti mu kibira waliyo omulambo tugusanzeeyo. So tusaba ebitongole bya gavumenti bituyambeko nga ffe LC. Olw'ensonga nti LC ffe weetuli era weetuli nti tusobola okukuuma ekyalo naye ate tetusobola kukuuma kubanga ffe tukuumisa miggo ate yo security ekuumisa machine. Poliisi ereese embwa yayo ekonga olusu era esibidde ku nnyini nnyumba ono poliisi egenze naye. Bwetuuse butuufu ebedde so comfortable katebe ekiraga nti oli bwe yamaze okukola byonna byakola n'agenda netuula katebe mu kibaala komeredde naye weewaawo omuntu omu yafuniddwa era poliisi emulina agenda okwongera okunnyonnyola byonna ebyabaddewo n'ensonga lwaki embwa esibidde ku ki ewuwera ku bbaala lye. Ayogerera poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Oyisgire aliko by'annyonnyodde ku ttemu lino. Kunoonyereza okutandise abapoliisi olwabitegeddeko ne bajja bunnambiro awabadde embeera eno ne batandika okwekebejja ekifo kino okwotadde n'okukuŋŋaanya ebintu eby'obujulizi ebiyinza okutuyamba mu kunoonyereza. Omubiri gw'omugenzi gwe gwaggiddwa ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago era tutandise okunoonyereza okumanya ki ekyamuviiriddeko okuba nti nafa. Bye twakalabako n'amaaso gaffe agambibwa okuba nti yatugiddwa era nga teyasangiddwa na mu ngoye ezimu. So kunoonyereza kukyagenda mu maaso tujja bba tubabulira ebisingako.